Kamunye wasuzo otya lere naku z'omwezi 24 tuli ku ttiimu kunoonya Kibuule yonna gyali era tugenda kati baatuwadde amawulire ali Glockton naye banemwe n'abagenda okwekalakaasa temwekalakaasira ku private property mu maaso waali mubeere kumuyimirire ku public land okay abagenda otusookayo kubanga constitution yekutukkiriza 20 you know abasookayo abatanafuna license. Good morning Ugandans. Kamunye, good morning. We on Timu. Kibuule, go back to Uganda. You a murderer, you a killer, you a thief, you a terrorist, and you a son of Museveni. So we are looking for Kibuule where he's living now. So far we have information is in Groton. So I'm calling upon Ugandans who are heading to demonstrate. I'll be there myself. I'm coming. Don't stand on the private property. Just stand on the public land. Public land yolabanga walk away. Ate n'abantu abayitawo tobakola ki? Tobaziba. It's our constitutional right. Tusimbudde Kamunye. Temujja tumanyira ebyo mubimanyire eribeera ndani oba n'Abanyarwanda temutumanyira ffe. Sabo nga mujja buzeno ne mutta abantu abawakanya gavumenti tugenda kufa nammwe.